buli muntu ali mu ggwanga wano avunaanyizibwa gikola ki era ffe abamu ku basirikira abagiridde ffe kizibu bwe tunaagula edinga ati abalidde ennyingi be batwogerako ate ng'abali ennyingi baziriirira mu ffe abali wansi kubanga banakuwa akawumbi okukola oluguudo bano abakulembeze ab'okugombolola oba ab'oku disitulikiti ne batajja kukubuulira luguudo mutendera kulina kubeera ne sente zirina okubeera mu luguudo ne biki ebirina okulubeerako gwe kalondoza asigala ku kyalo kwe balukola okusobola naawe okwevaayo okwekubira enduulu kuba enduulu tujja ekubira mu milioni miki mingi naawe oba oyambyeko naagenda okulya sente z'oluguudo ekyokubiri nti gwe bwe banaatuuka okubuuza obujulizi kubanga abantu bangi gye balaba abantu nga bali enguzi olinaga katonda etera buzibu kati ekiyamba oba ekigisibyewo yenza okulaba Jude Sonko ng'agiridde ne babuuza obujulizi n'entya kati bamusibire musango ki ng'ate obujulizi mbukola ki mbulina okitegeera nti kati fe abawaayo obujulizi oba fe olumu abalina okulwanirira okulaba nti kyebatuwadde kino kifunaga bwe kikola ki nga bwe kiri kati kakukereze nti gavumenti yakwata ssente negamba nti abakulembeze baasaba bamukulu Kayemba afaayo nti ekikuubo kyetaaga okukola ki okutereeza bateke pavers na kinaki tuludde wano nga tukyogerako nti pavers weeziri ne sente zibikola zikola ki weeziri kati ebbanga abantu bo mu kikuubo lye bamala nga bo basirise busirisi munnabyabufuzi oba tawuni kiraaka bw'ayitayo ne bakuba bukubi mu ngalo omukulu wuyaze okitegeera ne batavaayo kwekubira nduulu kubanga tukyogedde pavers weeziri ne sente zibikola zikola ki enduulu bagyekubirewa bagyekubirewa ku nsuka twogereko ku nsonga lwaki babagamba okwekalakaasa nga byabufuzi nga balina gwe bawagira bagenda mu luguudo ne basituka bonna ne bagenda ne bookya emipiira okitegeera nakati bagende mu luguudo bookya nga waliyo ne tiyagaasa okimanyi nti okkeera ku makya bano abantu bo mu kikuubo ne beekolamu omulimu ne baggalawo ne batakola oba ne bagamba mumanyi nti twekunge tugende ku ofiisi ya meeya oba tugende ku ofiisi ya tawuni kiraaka nga twekubira nduulu takutte jinya takutte na kiti naye tugeze kwekubira nduulu tuli mu mbeera nki mbi okimanyi nti bakeera obasirika mu tiyagaasi naye waliwo enduulu ey'abantu gye beekubira omuntu n'akola ki kubanga lwoga nti gavumenti ekyanoonya ssente ekyo kyanjawulo okitegeera naye waliwo ssente zizze ate tizikoze kye zirina kukola ki kukola kati obekubira nduulu kusoka ate kyewuunyisa nti bano abaziridde oba baganya okukola kye baalikoze bwe baba bagenzeyo ate mu bantu ate bwe babalaga nti gavumenti eyawa kati abantu balina okuyingira olutalo olwo n'amaanyi nabo olw'okulwanyisa enguzi Nkimize gye tulimu twogera ku nsonga ya nguzi eri mu ggwanga Uganda lwaki bataddewo amakubo gavumenti na buli omu ayinza okuba ataddewo amakubo agalwanyisa enguzi naye enguzi ekyagaanye kyeki kyagiremesezza mu ggwanga mwami Ssekabira balamusiza ne mwenna abatuwuliriza nsasira abakozi n'abatuuze ku bino bibayozayoza kulisalawo embadde nabo mu wiiki eno omuli abende balwagulwe mu disitulikiti y'e Masaka ab'ekabano Sanje mu disitulikiti y'e Kyotera n'ab'ekyakanyonyozi mu disitulikiti y'e saako be nabadde nab'eggulo ab'ekirembo Kyotera mu ggomola y'e Nabigasa kakati kansooke ne kino ekisembyeyo ono kyabadde ayogera nkitangaaze bulungi okusooka alemeddwa okutegeera nti avunaanyizibwa okukola emirimu gya gavumenti mu disitulikiti bamusite aba mukozi wa gavumenti era esente kwe zituukira era meeya okusaalirwa kwe tulina oba nabadisente ba disitulikiti n'abamagombolola tebakyalina n'accessibility ku akawunti za disitulikiti ne city tokimanyi nti talina busobozi bumanya tikati zituuse lwaleero okujjako nga kaawo amubuulidde kaawo amulonda ye mukwano gw'abano tamwogere kaawo talondebwa city meeya talondebwa ssentebe wa disitulikiti talondebwa ani ava mu minisitule butereevu service commission agironda ye president otegedde kakati bw'omala okutegeera ebyo engeri ebintu gye bitambulamu toyinza kudda wano tugamba nti pavers sente zajja tewaki tezikwaki lwaki tezitambula nvakiti okusinziira ku nteekateeka eziriwo mu kaseera kano basentebe ba disitulikiti n'abaddako wansi baweebwa buvunaanyizibwa kulondoola ebyo ebimaze okutandikibwako
ebiva ku account tebakyalina buyinza kubanga tebalina accessibility ku account ezo. Kakati munnanga ali wano amanyidde ddala bulungi waalina okulaga okutaasa bannamasaka naye awangaaliramu wabula ali mu kunenya meeya talina na accessibility ku account. Sebo katerezeemu awo katono nyina information ku ekyo. Gimusabe yali alina ogikuwa bata gikuwadde nga kabira ebintu byenjogerako mbimanyi. Alina kuzina ate gavumenti erina omutendera gwetaddewo nti tewali ssente zeefulumya ne zitamanyibwa. Ekyokubiri gwoba ng'oli mu ntebe y'obwammeeya oba ey'obwero C5 chairman nga tosobola kumanya ssente nti zazze entebe erekulira gikole ki giveemu. Kakati munnange yamanyi tuwalimu aleetera omuntu okumanya ssente zakoze ki. Gavumenti yamanya nti singa ono chairman oba sitemeeyo baani abeera signatory ku account ajja kubeera account ku butereevu kubanga account abagirondoola ne bamuggyako okuggyibwako kw'abakulembeze abo ku account gw'omanye ebigendererwa ebyaliwo. Yawulo okumugano zikwatako byanjawulo. Sitemeeya si signatory ku account. Ekyo kirala. Sitemeeya si signatory ku account ampuliriza njagala akitegere bulungi naye alindiriranga gwe omuntu wa bulijjo obusobozi bw'alina nti alina obusobozi obumanyaako nti zirabika zikoze eki zize naye jjukira talina busobozi buziremesa kuva ku akawunti. Talina buvunaanyizibwa bugaana kintu okukolebwa mu kibuga kye. Kubanga si signatory oba signatory kitegeeza nti bw'otasayininga ku akawunti zivaako. Kati yesu signatory kitegeeza nsobola okuvaawo nga takkiriza na kukkiriza. Kati ekyo munnange tayagadde kitegeeza. Obuvunaanyizibwa bugaana bulina. Njagadde abantu bategeere nti obuli bw'enguzi kimu ku buzzi bw'emisango. Obuzzi bw'emisango bujja okusinziira ku nkulaakulana y'ensi nga bw'ebeera. Naye ensi gyekoma okukula n'okukuza obuzzi bw'emisango n'enziza yaagyo. Kati buba obuvunaanyizibwa bw'abakulembeze okumanya ensi bw'etuuse mu byenkulaakulana ne tekinologi abeerawo okumanya engeri abazzi b'emisango omutendera kwe batuuse mu kuzza emisango. Ekyokusaalirwa okunene mu mawanga agasinga obulungi naddala agaffe Abafirika ensi egenda mu maaso mu tekinologiya bo ne balimu okwadvansinga tekinologi anoonya abazzi b'emisango. Obontegedde kambu ekyokulabirako munnansi akitegeere mangu twawadde n'enkola ey'ebijambiya ne tutigomya n'okutemula abantu mu kibuga babadde bakikola nnyo mu kibuga. Gavumenti negambye okutandika okutambula buli wamu nga tutalaaga kisoboka tuteekewo kamera nga wetutalizo zikola ki zirabawo. Kati ekiriwo essaawa eno batugamba nti batemuliddeawo ku kamera naye tetwalabye naye kamera yakoze ki yabaddewo. Kati ekigendererwa tekinologi ewaali asobola okutuyambako naye tayambye olw'obulagajjavu bw'abakulembeze kubanga naye tekinologi gwe tulina mu nsi atusobozesa okukwata embeera yonna ey'obuzi bw'emisango eriwo. Yongera olambululemu mwana Ssekabira njagala munnayuganda ali ekyannamukaaka ategeere bulungi. Omuntu agenda okukwata emitwalo 15 mpakyakulabirako ekitonotono agiwe omusirikale owa traffic abadde amukutte nga talina pamiti atambule. Tekinologi ki agenda omukwata awo? Tekinologi mwangu nnyo. Okusooka gavumenti yaddembe okuteekawo points zeekolera mu traffic good. Okitegedde checking points zonna neziteekako kamera ekisobola. Kakati abasirikale emirundi egisinga obungi sente bazifunira wa ku check points. Era basanga empale zitobye ne wateekeramu ng'ayingiza sente mu nsawo. Gavumenti ekikozeewo ki ku nsonga eyo tetunatuusa. Ekyokubiri ku system ya mobile money bano abalamuzi baani bafuna sente okuva mu ki. Gavumenti tesobola kumanya nti ono kaawo asobola okufuna sente okujja mu system ng'ayita mu mobile money. Tesobola kukozesa mukisa ogwo nebaako ne network gyeraba engeri omuntu ono gyayinza okufunamu sente. Olwaleero mu Uganda ye muntu asobola okubbako sente ng'ayita ku mobile money n'abulako n'akala. Naye ng'essimu zonna mpandiise. Waliwo enkola eyajja ati nga omuntu tasobola kubula okutuuka ng'essimu agisuddeawo neyeeyongerayo. Naye essimu esigala ekola okumala emyaka 2 ng'ezza emisango nga tebagikwatanga ng'ate nennyini yakyagiina.
obategedde obulagajjavu obuliwo mu buzzi bw'emisango bulagajjavu bwa gavumenti ebitusobozesa okukwata abantu bonna bonna oyogedde nenzijukira waliwo mukwano gwange gwe babbako emmotoka yali mulumbe ekaliisizo ne bamugamba nti tugirabye ng'eweta ekimaanya naye okuva mu kimaanya baddamu mugamba nti tugirabye egenda lukaya awo yabulira nga bamaze okujja sisitimu eri esobola balaba wana nabo batambula bayiya naye speed rapid response unit eno gyekozesa okukwata abazi b'emisango eyimiridde etya oba ntegedde ebintu tekinologi atusobozesa okumalawo obuzi bw'emisango waali naye basupervisors ku nsonga eyo bakyali mu tulo kati ku nsonga eno njagala okuwa ekyokulabirako ekyamaanyi minisitule za Uganda zonna zikulirwa ba ministers abava mu cabinet ntegedde naye ng'ate zirondoola palamenti minisitule zonna zirondoola palamenti eza gavumenti naye abalirondodde ne babbi bennyini anti kati baministers bebananyini polisi bebananyini sente ezirondoola kyokka ababaka ba palamenti ate bebalondoola naye minisita omu ate mubaka wa palamenti agenda kwerondoola ngaomubbi otegedde balondoola minisita ye ng'ate naye mubaka wa palamenti yomu bakolaki kubalondoola kati awaliwo ekituli gavumenti terina nsonga yonna gyeyalibadde etuwa lwaki omuntu yalibadde omubaka wa palamenti ng'ate era minisita kubanga palamenti yerondoola ki gavumenti be baminisita ne executive kati gavumenti abagirondoola ate be balondoola bennyini nolwekyo ebimu ku kati kyengezaako okulaga nti gavumenti ye executive era yekulya ministries zonna naye ate abamu ku ba executive members aba gavumenti ate babaka ba palamenti kyembadde njagala okugirayo era napatayiti eyo gamba nti minisita eri mubaka wa palamenti eri waggulu nnyo oli baminisita nabatawadde mubaka wa palamenti adduka ayagala kubeera mubaka wa palamenti asobole okuzibiikiriza obubbi bwakola bibakola nga mubaka wa palamenti oba minisita tanafuna mukisa guzibiikiriza kubanga olwokuba atudde mu palamenti abawo ne influence esobola okuziyiza okunoonyereza okugenda mu maaso akati ensonga ekyali abagezi bagamba nti ekimu ku bireeta obuli bw'enguzi causes of corruption bagamba nti size oba obunene ne structure ya gavumenti obuzimbe oba obubage naye tebannyonnyola lwaki eri emu ku cause ekyokubiri bagamba nti democracy ne political system ey'ensi eyo esobola ogireetera okuba nga eri enguzi era bano bagamba nti factors ezimu nga ebbanga omukulembeze lyamala mu ministry mpakyakulabirako oba omubaka wa palamenti lyamala mu palamenti oba omusirikale wa poliisi lyamala ku police station oba omuwabi wa gavumenti lyamala ku state lyamala ku station oba ssentebe wa district lyamala ku district oba kaawo lyamala ku bwa kaawo mu kitundu ekyo lisobola ne bwaba radisi lyamala ku bwa radisi mu kitundu ekyo lisobola omuleetera okubeera omuli w'enguzi naye mu Uganda tubadde balungi ebbanga lyonna bakaawo bakyuka ba RDC bakyuka abaserikale ba poliisi abanene abamu abali influencinze enguzi bakyuka bakaliisoliiso bwa gavumenti bakyuka baminisita babakyusa lwaki enguzi ekyali kakati okoze bulungi ekyo kikulu kituufu okusooka okuwangalira mu buweereza kukuwa omukisa okumanya ebituli ebiri mu system ebisoboza okuwa emikisa egy'enjawulo nga gyoba tewalabirawo oluberere kakati bw'obeera kaawo tebakukyusa nti oviira ddala mu system bakukyusa ogenda walala ontegedde system ya gavumenti efaanagana bwe bagikola ekyotera bagikola n'ebengo bagikola n'ekalungu newalala wonna ne kapitolwa kakati baba bakuyambe buyambi kwogera n'oli ti baani bwobadde osinga okufunamu ensimbi era ne bano abakulembeze bwe bamala okulondebwa bafuna ku bannaabo ababadde mu system okumala akaseera nti ensonga eno gwe badde ogikola otya wano obadde oliirawa oba ntegedde kati ekisobola okuyamba gavumenti be bano abakulembeze abalonde abakulembeze abalonde buli lwe bakyuka bayambako okujja ne viga empya ey'abakulembeze abazzi abakulembeze ababa bazze abapya
bajja n'endowooza ndala bajja n'obumalirivu bulala bajja n'enkola mpya kembadde sikugambye n'obwavu nabwo cause ya corruption obwavu busobola naye omutendera kwe buli tegukosa gavumenti obwavu mubutuufu mu Uganda wano kandi gwokwekyogeraga abasinza okusongwamu ennyo nti babbi kungwa ate bagagga kungwa mu gavumenti abasinza okusongwamu nti babbi babyesereza mu omusolo ne baddala wali ne baloota ate bwe bagagga mu gavumenti bafugge otegedde ekyo sobola kyogeraambamanyi naye gwe badde agamba nti byemanyi bwe nambiyiwa ku mpewo njogerako ebyo ebinasobozesa okusigala nga nebasnebinsobola binyonyola naye nga binembyeza bino byensobola okwogerako byebitonotono byensobola okulowooza nti bwenabyogera njakuddeyo nebamamisekabira we forward eriwa njagala owe kwawuliriza naddala oyo akwatibwako amagezi Uganda ekoze etyo okukendeeza enguzi kuba tegenda kuggwawo tesobola kuggwawo tewali nsi eri corruption free naye biki ebirina okukolebwa okulaba nga eggwanga liggwamu enguzi akati ekisooka kulego ya munnansi atalina busobozi bugenda yeewala ennyo okulonda minisita ng'ate mubaka wa palamenti tokkiriza muntu yenna yenna ayagala nga minisita kumulonda ku fo national kyababaka wa palamenti toddamu waka bw'onaamulonda ojja kuba omuwadde accessibility okufuna obusobozi obubba abantu ntegedde kati buli minisita abeere minisita omubaka wa palamenti abeere muki bw'aba abadde minisita nga mubaka wa palamenti awo munambiro ekisanja ekiddako mu musuule akakodyo kajja kubayambako ekyokubiri gavumenti mu supervision yaayo supervision ya gavumenti ewe amaanyi ebitongole biri byassaawo obusobozi n'ebikozesebwa okulondoola IDB Inspector General of Government n'ebirala ebiringa ebyo babikole ki anti-corruption court olwo n'etongole bagenzi bateekawo biyambibwe bano gavumenti beteekawo simaza piso giso ani abantu abo obuvunaanyizibwa bwabwe obukulu kulondoola buzzi bwa misango otegedde teri kyabuzzi bwa musango kisinga kubba ssente ya musolo enkola yaabwe ey'okulondoola bannabyabufuzi ekendeera amaanyi bagasse ku bantu babali enguzi balondoole bano abali mu system abakozi ba gavumenti ba technocrats engeri gye batambuzaamu emirimu n'okulondoola ebigenda mu maaso ku akawunti za disitulikiti baba balina obusobozi ekyo omuntu wa bulijjo ayinza okuba talina busobozi naye diso alina obusobozi obusobola okuyingirako mu akawunti za disitulikiti n'amanya bwe zikola ki bwezitambula ng'akozesa tekinologi gavumenti bwesobola omuwa ng'ate okikola nga ono kaawo takola ki tamanyi kati ekyo kijja tuyamba ekyokubiri obukiiko buno obuteekwawo okugaba emirimu busibweko amaanyi mangi nnyo tikalimaze emyaka 5 kubanga bukoze ebikolobero bingi nnyo ku munnansi abo enguzi eyo eri ku levo y'omuntu wa bulijjo weyingiriddemu ennyo kwata sente ampe omulimu kati awo wakyaliwo ebizibu kati omuntu n'ayingira mu mulimu ng'olwedde yasasula sente kyalina okukola okusooka okusuubulayo ezizezi yasoboka Jaguza olw'okutuukiriza ebigendererwa bye ebirala bingi omwaka guno kuteeka n'okuwangula unsecurity loan okuva mu abusa sasula school fees kola shopping y'omwana wo okugulira ekidduka byonna unsecurity loan tetusobola kulizinga abantu babeera ku interest kati gwe n'olime namuli gw'oli kukitatta osexualize enguzi ogiremeddwa okugitako oli ali ku kasolo mwena munoonya kulwana namuntu mukyokola tetusobola kumala bizibu bitulu titusubula kati oyogedde ki ekikuleesa kumuzindaalo okulwana nakasolo omuwanvu olunaku oluse obudde butunye buno obutamala galabika eyatayimu atakyalabika omuzi talina kyoyambye ensi gwe tokimanyi nti oba minisita si mulimu guli pamanenti tomanyi nti omuntu olwaliro nga minisita ekyaba mujjako kati ogamba oti abalozi tebamulonda nga omusajja omugezi omuyaga omusula abateeka omuntu minisita tubegayi
temumulonda omusajja omu mugezi yagamba teri muli wanguzi mulungi ng'agirya n'agizza mu bantu okitege n'agenda n'agirya mu bungi n'agireeta mu bantu kyentegeeza kango ekyokulabirako yabeera omubaka wange emyaka gyonna naye ebbanga lyonna lyabeera sipiika deputy speaker ne vice president talina kitundu kyeyangasa sekandi ati kyembadde mugamba nti ebbanga lyonna lyabeera talina kyeyagasa naye yali agirya baaba nze nkubuulira kati kankubuulira ekintu kimu ne bwaba pulezidenti Museveni ali embuzi argument egenda kufolwa ensonga saagala kusuubuleza toddamu ebyo asobola okubagirya naye ekitugambisizza ffenna nti sekandi yatagirya si lwakuba tetumanyi bigenda mu maaso naye tulaba ne bwaba yali agirya kulevoko yali agirya yali tekosa era ne pulezidenti Museveni tubulaba omutaddemu awo tujja kukosonye kuba naye nga pulezidenti era naye ne bwaba agirya ayina levo wakola kyembadde nsagala olifininge pulezidenti kubanga kyegamba nti pulezidenti musuliriza pulezidenti ye fountain of honor bwe babanga buli department esobola okulya enguzi kansoke nku ekyokulabirako olaba kye bayita investment bamusigansimbi obalaba musigansimbi okujja kuno okusiga ensimbi pulezidenti alina okuba nga akimanyi ekyo kimu era byonna bitambulira ku omusigansimbi aba akimanyi kitegeeza pulezidenti alina diiru zakutula nga zize ng'omuntu eyo yerevo ye naye olumu abikutula ku lw'obulungi bwaki kyekiri kye natandise nakyo nti omuntu ali enguzi n'agizza mu bantu